Obunkenke bweyongeredde ddala mu lumbe lw'omukulu Muhammad Sseggirinya era nga wetwogerera kati amagye abampi abawanvu bamaze okuyiibwa. Mawulire ge tufuna mbona abeeseefu si mwebali. Baganda bange, mikwano gyange, tuli mu kaseera akazibu ate era akadde akazibu. Naye tusaba Katonda mukwano gw'abangi Muhammad Sseggirinya amuwa ekyumula eky'emirembe, kubanga abasajja bano abamazeewo obulamu bwa Honorable Muhammad Sseggirinya mukwano gwange si kubumala bumazi, wabula ate bamulumbye ne gy'agenda okuziikwa ku lunaku lwe olusembayo ku nsi era bamutigomye, kubanga bandirese abantu ne bakola ekyo ekituufu Sseggirinya kye yalaama ne bakitambuza bulungi nga tewali abataataganyizza. Abantu basobola okwekuuma, abantu basobola okukola buli kimu, naye Mukama Katonda ono yalina ekisembayo. Binyinza bimalamu amaziga bikaabya, naye munnange kyekyo. Munnange kyekyo, wumula mirembe mukwano gw'abangi Muhammad Sseggirinya. Tetulina kye tunaagamba, bw'atyo Mukama bwe yasazeewo. Aye Mukama omuwa ekyomula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Amiina. Otukoze bubi nnyo mukwano gwaffe, muganda waffe, otukoze bubi, otukoze bubi, otukoze bubi, naye tujja kusaba Katonda akutugumize, akutuwangaalize, akutubeerezeemu era akutusaasirire. Banaye Mukama Katonda tukwasa omubiri gwa mukwano gwaffe era gwa muganda waffe Muhammad Sseggirinya. Aye Mukama omuwa ekyumula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Amiina. Kiri ekaddugala mpuuga maama. Mukama Katonda Matyasi mpuuga nsamba bino nno byonna gwe bikoze, naye Katonda akulaba. Kye tuyinza okugamba nti Katonda akulaba, byonna bikole, naye Katonda akulaba. Baganda bange, mikwano gyange, nga tweteekerateekera okusiibula mukwano gwaffe Matyasi mpuuga mu kiti mukwano gwaffe omukulu Honorable Muhammad Sseggirinya mu kitiibwa, ate empuuga ayagala leetawo fujjo, ayagala leetawo bikyamu, naye ayi Mukama omuwa ekyumula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kikwakire otebenkere mirembe. Amiina. Seggi kusabira birungi byerere gy'olaze, wumula mirembe. Simanyi obaayo waliyo ebirungi kubanga ffenna tetumanyi, kibeera nga mwana ali mu lubuto, naye abatamanyi biri ku nsi nti oba birungi, naye bw'azaalibwa tumusanyukira. Manya oluusi owulira nga kuweddemu, naye Katonda atalya nguzi yekka yalina ekisooka ate era n'ekisembayo. Wumula mirembe mukwano gw'abangi, wumula mirembe muganda waffe Sseggirinya. Tukwasa Katonda yekka, bujja kubawe butya enkya bambi nga tukubiseeko ettaka. Tuli mu kunyola okw'amaanyi naye nga tewali kye tuyinza kukola okuggyako okusaba Katonda nayaniriza omubiri gwa mukwano gwaffe mu kitiibwa omwoyo gwe. Mukama tukusaba n'obuwombeefu yaniriza Sseggirinya, musajja atalina musango, musajja abadde akola ebintu bye, musajja abadde ayagala ensi ye, musajja abadde ayagala obubeera omulamu, ng'ayagala obulamu bwe, tewali atayagala bulamu, naye omuntu abadde yeekengera buli kimu. Mukama Sseggirinya omutuggyeko mu maanyi, naye tukusaba otuweeyo kyansi, otufunyeyo Sseggirinya omulala. Kale waawo okuzzaawo omuntu omulungi oluusi kizibu walamu, naye ate Mukama asobola okugamba kitulaba ng'ekinene n'ekifuuka ekitono, oba tetulaba nti kyamaanyi nnyo n'akikendeezaamu. So mu buufu obwo twebaza Katonda olw'obulamu bwamutuwadde, ate ne twongera okusaba Omukama amuwe ekyumula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Amiina. Namwena abavudde gye muvudde nga muzze okuwerekera Sseggirinya mu kitiibwa, banange tweyanziza, naye amagye gano agatukozeeko effujjo. Ku lw'okwagala, ku lw'ekisa n'obuweereza Sseggirinya bw'akoze, tuleme kweti
kooti n'emuwa bbeeyi. Mwenna mwalaba nga Sseggirinya awambibwa wakati mu mmundu ennyingi n'akwatibwa n'ateekebwa ekireka n'atulugunyizibwa okutuusa okumussa mu kkomera. Sseggirinya n'agenda maaso n'okusaba bbeeyi ng'ayita mu bannamateeka be. Kooti ng'egaana. Kanso eyo n'atuuka n'okuva kungulu n'adda munda, ate nga munda ebyenda bigonvu nnyo. So kooti n'emuwa bbeeyi. Mwenna mwalaba nga basabali banyabo Honorable Sseggirinya badde mugazi nanga bakungu ab'enjawulo bagenda kubanga bajja watu tugenda kubawa omukisa mwenna mubeere nga mwogera. Kubulwadde bwa Sseggirinya noga nti bumulumye nga tomulambudde nga tomanyi bwabadde afaanana mu bulwadde, oyinza obutasobola kukola ki? Oyinza obutasobola kumunyonnyola nnyo, oyinza obutasobola kumunyonnyola nti omuntu nga tolabyeko Sseggirinya mu bulwadde bwe n'okwata omuloga nti obulwadde bumulumye butya, bumulumye butya. Sseggirinya oyo alwala abamu ne bagamba nti si mulwadde, ayisawo bibye musajja nga embiri zigwawo nti oyo alimba. Ne tupika ne bagamba abo balimba bazannya byabufuzi, uga ate tuzannya biri wanga yalayira ate azannya biri luddayo ebyobufuzi. Atuuse kufera yabula bagamba era alimba. Twegambe bantu baffe abadde wanjawulo nnyo Katongo esimanyi bana osobola omufaanana. Sseggirinya oyinza omufaanana n'ebigambo ebyo nja kubagaliza byemunjagaliza. Roni kangogereko dereva affe yasooka aba buli mukozi wano yakolako ne Sseggirinya. Ffe twayita mu Sseggirinya Political Academy, ffe twagitandikawo era ng'ebyobufuzi abituyigiriza. Sseggirinya nga omuntu asookera ku makyanaga kakati tugenda ku battlefront. Waliwo lumu kanji myaka tukamu nnyo nve ku muzindaalo, waliwo enkuba yatonya mu kawempoomwo, emyala gyonna negikola ki nga kasikisi eganye okukola emyala. Yatugeeza ne bagonza abo bonna ne tusena amazzi mu bidomola natuga tubyetikke tubitwale wa Jennifer ku KCC. Tumugane nti gano amazzi mangi nnyo twagala okole ki, okole emyala. So Sseggirinya badde muntu ng'ali fani olumu ng'osekamu katungula omukono nga gukankana kiki. Abadde muntu wanjawulo nnyo ng'alina creativity nga we nga oyinza obutamusobola waba alina kyayagala kasitagera naga nti njagala kino. Sseggirinya gwe mmanyi abadde ajja kyambala ate nga abadde ajja kifuna. Era kyovola tugamba kimu nti fight hard Mr. Update kumula mirembe kyali waffe. General Sauda Madada tweyanzege twebaza Field Commander Mayor Florence Namayanja mama we bali nnyo bali ddala. Twebaza Honorable Alice Nannungi ne tiimu ye basaaye wano era bazze bukyali ne bategekamu ebali nnyo mwe bali eddala. Mr. Update bwe yafuna obubaka bwa Parliament muwulirize kaana abakulembeze bwe yafuna obwemupi
n'agamba ebifo sigenda kuleeta abakozi bava bweru bwe yaggulawo eddwaliro abamu ku bafuutu soja be yafuula n'abagamba mugende mufuneyo kakoosi tulinawo omugole Swabula ow'omukisa jangu olwo yali mu ddwaliro era bwe baaliggalawo omulimu ne guggwawo ne muganda wange ono Loni the transporter yasooka okuvuga ambulance ne Lulamula president n'amusitula avuge bannamawulire b'ekibiina olwamala wasa n'akikwatamu katwagala kuba Swabula agenda banyumiza ku by'eddwaliro abalwadde bajjanga bamaama ab'embuto Seggirinya yabategekeranga akatogo ne balya ensi etegeere Seggirinya yaani bakabeddwa nabali abalala simanya biki balinde enkya naye olwaleero people power our power Swabula nkwadde omuzindaalo alina engeri gyaddukamu emmere akatooko mulaba adduka akaceere adduka kapiraawo sokoje jjajja ali mugumisa bulako muleke jjajja wamuzoomeza ebintu bya Honorable Seggirinya byo byali byewuunyisa. Honorable yampa omulimu nga ndi mbuliri neebase nankubira wanyinaze posita ogirabye kunze yaki ntadde yanki kunze wa Facebook nemujjako nengenda nendaba positi ngenda otuuka nga ataddeyo Swabula ye receptionist w'eddwaliro so nengenda nenkola Honorable abadde asasula bulungi nnyo ddwaliro nti nekkirinya abantu bwe bandirowoozeza nti eyandisa ebyofuna sente yali afuna emitwalo 5 kirina okuddwaliro eri akawempe North Medical Center emitwalo 5 ate ng'afuna n'alawensi wa ddwaliro so Honorable Seggirinya abadde atuyisa bulungi nnyo ng'abakozi ku ddwaliro n'abalwadde be Honorable nga tebannamusiba ng'abalwadde kati nga wabeera ku TV agamba ku ddwaliro tulya tunywa abalwadde baffe tubayisa bulungi ng'abalwadde bati ng'oli ajjanga ne waaba si mulwadde ng'akugamba nti siina kyakulya naye Honorable yatugambye wano waliwo emmere gye bawa abalwadde ng'omukubira nonno wano waliwo omuntu azze talina kyakulya naye yawulidde mumuwa emmere temusobwa abantu mubawe balye so yoyo Honorable Seggirinya gwe tufiiriddwa olunaku olwaleero tumusabira Mukama Katonda amusaasire ebyamusobako amuwejjana wadde yimiridde bulungi jawe kitegeera awasembayo yongera wenyina nze nno omukulu kati omugenzi kyanaku nnyo kyogera mazima matuufu bwe yali yakalayira yateekayo post social media ye Seggirinya fans page n'agamba nti naaguze ambulance yandeetaze omuntu agenda omuvugira comments zonna ezaayiika 90% zaali zoogera ku linnya lyabwe Ronde transporter amazima matuufu nankubira essimu nagamba Ronde yatusingane nengera netusinkana ku bondi enakawa netulambula ambulance zonna ezaaliwo amazima matuufu nagamba lona oyenda ambulance eyinza okukola wenamala olaba ambulance eyinza okuyamba mumbeera yayo yonna eyali naye kyanaku nnyo okuba nti nno essaawa zino mugenzi era mpulira n'eddoboozi lyagala kankano lwa Honorable nze yagambirawo nti no ebisumuzu biibyo ambulance ejja kubangamu amafuta mu constituency kulutanka bano abakyala abazaala abaagala obaddusa mu maloli amanene ambulance yalingawo ng'amafuta mwegali kusalampa tewali kyakola ku ddwaliro nga buli kimu ekiri sijja kwogera nnyo bingi kyenja omwogerako nti yali musajja wa kigambo ki ate nga tattira ku liiso oba okoze ensobi agambirawo ti kino sikyagadde kino kyagadde abali wanira bamutegera musobola okunjulira tusonyiwemu ka network kaddemu katucyankalanya tukomyewo katonda mukimuli kino people power our power NUP
muwulirize na kano. Muhammad Segirinya yali akamala okuwangula obubaka bwa palamenti. Muganda wange era mukwano gwaffe Nubian Lee Edi Mutwe ba Mapu Media Dani Magic nga babakwatire Kalangala nga bagenze okulaba nga banoonyeza omwagala w'abangi suubiri Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne babakwata ne babatwala mu kkomera. Segirinya Muhammad street yakwata ekipapula nga kuliko Free Edi Mutwe, Free Nubian Lee, kwaliko ne James Mubirwa wansi. Era gwe musango gwe bamusomera mu kooti. Segirinya tukuvunaana wakutte ekipapula Free Nubian Lee, Free Edi Mutwe. Mbulirayo bameka basogenda ku street tikamanje eddembe lyabali. Naye era mu kino Segirinya muwebyo bye yakola nja kwebaza President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Segirinya nga yakava mu kkomera President yamuyita ne batuula n'amugamba Segirinya yokani Segirinya ndi mabegawo buli kimu era olugendo alutambuza buki bulungi. Basaba ne banyabo kampita omusajja omulala. Omusajja ono Mr. Update bwe yalinga agabanga amatooke ng'ageetisse. Kati omusajja ono nga yabeera ku ssimu namugamba gwe aswitapo tereza kamera tugende eno tereza abasajja baabo bajja mujjukira lwe bamuyoleruka ng'abaweereza abamu batuddeeyo ng'akola ati yali ambadde na byali bigatto abasajja ne bakuba Jeke Segirinya. Era mu kino neebaza abantu ba diaspora okuzuula trust Segirinya abadde musajja wa mazima nga bwemuweereza $5,000 agenda n'agula ebintu n'abiwa abantu temwabiraba. Segirinya abantu ba diaspora mwebale nnyo kwagala Segirinya, mwebale kubeererawo Segirinya, mwebale nga Segirinya ateekawo obusimu ne muyamba abantu. Nsaba muganda wange Sweet Apple ojja ogereko eri abantu. Apple Sweet Apple wa Apple kansala we Rutete Segirinya ono yamuwanguza bwe yafuna awo ng'amugize n'afuna kadi ya NUP n'awangula n'afuna obwa kansala obwe Rutete mu Kyaddondo East constituency President waffe gye yali akulembera. Apple nga taliiwo Mama Ivani bakwetaaga eri kakati kandeeteko ani amanyi ku Segirinya ku bantu b'oku kyalo kuno. Njagala ng'oliwa ku kyalo kuno gye n'ab'oku kyalo kambawe ku budde boogere ku mutaka gwevaayo kati omukisa nguwadde ku bantu ba bulijjo nga wazze tebakumanyi oyo Mr. Update kale newavudde Kampala nga wazze lwa Segirinya jangu oyogere. People power NUP. MC waffe bakungubazi bannaffe mwenna abakyala n'abaami ab'ennyumba eno kitalo nnyo kitalo ddala. Amanya nze Kyobe Mutebi Preston Munnamasaka kyamaani w'abasuubuzi abakola mu ttale obw'emibuulo mu bendobendo lino lyonna. Nazze wano ku lwa muganda waffe mulwanyi munnaffe omusajja abadde omulwanyi Namige. Omusajja gwe twali tulaba mu mbeera zonna ezirimu amasasi tiya gaasi naye nga tapowa. Ekyobugagga kimu kye mulabyemu omusajja oyo nti nga yakagenda mu paalamenti twewuunya mu myezi 3 yakola ebintu bakulembeze abaffe abatukulembedde oluusi n'ebbanga eddene ne batatulaze nako mu bbanga lyonna. N'olwekyo omusajja abadde wangizo nnyo. Ate ekirala tumusiimuwa muganda waffe Muhammad Segirinya nti afudde takyusekyuse wadde mu mbeera ez'okunyigirizibwa. Obulwadde bumulumidde ebbanga tubali tubigoberera ku masimu era abamu gwe twasinga n'okuyigira ye nga tulaba ku live tubeere ne Masaka ne tumulaba ne tumugoberera tugamba ne tulaba ebiri e Kampala ne tulaba ebiri e Luka ne tulaba ebiri Luddawa. Omusajja oyo tumusaaliddwa nnyo
bakungubazi bannaffe Mukama abagumye Mukama atuddizeewo abantu abalala ngaabo ate ndowooza kyakudda nnyo mwe bakadde baffe abalonda mulonda abantu banaku bannammwe ababajjukira si lwakuba ababawa entuumo za ssente nga bajja nazo obako bayimusawo kyoolaba ng'omwami we yakola ebintu eby'enkulaakulana nti lwaki nti amanyi gye yava nti yamanya abanaku banne tibeetaaga eddwaliro n'alikola ekapula twabiwulirirawo waliwo abatabikoze nga tene ssente bafunye nnyingi nnyo mu bbanga lye bafunye mwebale nnyo mwebalire ddala kyobe Mutebi Preston Nabasaka ne mu Pitu Binyendo mukungu 2026 nange neesokuddeyo olw'abanaku bannange neyanza seka katukusabire people power our power tongera okwebaza maama tuzaali Honorable Segirinya banaye maama webale maama ono azaala Honorable Segirinya omukyalo ono wadde omusanga mu ddwaliro n'agirinnye ennyonyi olumu n'ayita mu baasi nga sente ziganye wabula najjanjaba Segirinya paka ku ssaawa esembayo maama tukwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala twebaza obukulembeze bwa National Unity Platform twebaza Oweekitiibwa Secretary General waffe omulungi David Rose Rubongoya. David Rose Rubongoya akoze omulimu gw'amaanyi akyalidde Segirinya buli kimu ekyetaagisa n'alinnya ennyonyi n'agenda wa Secretary General waffe David Rose Rubongoya. Taata obukulembeze bwo bulungi nnyo era tusaba Mukama ku byokoledde mu Mr. Update Mukama akikubalire. Twebaza Right Honorable Joel Ssenyonyi abenyendo mukungu Ssenyonyi mumumanyi mukuba ku bugalo bwange gwedde ku linnya Joel Ssenyonyi twebaza nnyo Right Honorable Joel Ssenyonyi yabadde atwala Segirinya nga leader of opposition era ntegeezeddwako ajja kubajja essaawa yonna. Neebaza abakulembeze bonna mu chapters eza National Platform Amsterdam mwebale nnyo mwebali ddala. Twebaza obwakabaka bwa Buganda, twebaza jjajjaffe omulangira Dr. Kasim Nakibinge tukubire Dr. Kasim Nakibinge omulangira w'Obusiraamu. Segirinya bwe yali mukomera ne Alan Sewanyana jjajjaffe omulangira w'Obusiraamu yayimusa eddoboozi n'agamba nti Segirinya Muhammadi ne Alan Sewanyana baba balina omusango mubavunaane ne mubasibye mubate. Message yatuuka era Segirinya nga yakava mu kkomera twagenda ekibuli era Idi eyo oyali Idi Mubarak yasaalira kibuli. Jjajjaffe tukusiimye. Twebaza obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwa Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Eddoboozi ku Segirinya lyavaayo mwebale nnyo mwebalire ddala. Twebaza diaspora chapters ez'enkalakaasa okulaba nga baganda baffe bateebwa. Leadership ekulemberwa mukulu Daniel Kauma nammwe mwenna abakulembeze mwebale nnyo mwebalire ddala. Sigenda kwebaza bannakawempe North Constituency banaye bannakawempe mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale kwagala Muhammadi Segirinya mwakola omulimu gw'amaanyi. Basawo ne bannyabo omukulu gwe tusobola okuzika olunaku olwaleero afudde alina emyaka geno omukulu ono aleese obubaka n'agamba emmere ekyali emmanju. Oyo Segirinya Muhammadi aze n'aŋŋamba abantu bagambe emmere gy'eri emmanju. Basabo ne bannyabo njamuwulirize na kano. Segirinya akoze ebintu bingi. Honorable Muhammad Segirinya agalamidde wali munda abadde musajja musiraamu. Honorable Muhammad Segirinya ayagaliza abantu. Honorable Muhammad Segirinya takutte kubeekawo empe bokka wabula akutte ku bantu bangi n'abafuula kye bali. Asitudde abantu n'abalaga ensi abadde ayagaliza era bangi bamuyigiriddeko okwekkiririzaamu
Segirinya yagatte ekibiina kyange ekya National Unity Platform. Segirinya yagatte President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Segirinya yagatte maama we kweriwe naddala Segirinya ejja neeyinza omusuba. Saba Allah yowe ekitiibwa omwegwa muganda wange Muhammad Segirinya abeere ng'agulamuza kisa. Nataddewo abantu abaagala okwogera ku Segirinya wanika mukono. Jangu ng'ojja jangu musajja gwe kubanga bafutu soja Segirinya awadde general kati katuwa abantu boogere kikyogera ku Muhammad Segirinya. People brother really big here's the way yanze mwada kakani fulaka mvudde empije eyo wabagala nnyo shalo nnyo Segirinya Muhammad muganda wange Segirinya nijukira kimu namusangane Masakede yali atunda mutuwa kasooli yetikamaana emusanga buwa sajja gwe soko deko akwate mu musawo soko gwe ebbiye ezo nga Segirinya yaza era Segirinya mwogerako kimu siza mwongerako kimu bino era Segirinya ijukira kimu wamukwate mu kkomera wamusima mu kkomera era abasajja wabi nnyo era Museveni ajja kufa nnyo era Museveni era Muhoozi era ajja kufa nnyo era Kyagulanyi wamuvaako ddala agere okuba emmere enkoko naffe age ku butebe era musika era mukikola gakomanya ebbala ebinjo era bamuvaka abaana baffe tagenda ddala nnyo sajja munyiivu embeera Museveni yagituteekamu. Era biwulisikise sajja mu Muganda sajja mulekayo byogere batunda bonna obutwa bw'emmese oyo Segirinya Muhammad batunda nabo bonna obutwa bw'emmese mugenda kuwulira ebyafaayo Segirinya mwa byafaayo kati onagera mu sekita y'abakubi b'amasimu Segirinya yaŋŋamba lumu namuganda naye muyitamu mutya ku CBS awo Segirinya naŋŋamba nti yali ayina obusimu bungi ng'ateekako obusimu 10 n'akuba eno ne bakwata zino ne bagaana n'agamba Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyeba n'ayogera ebizibu bya bannayuganda. Segirinya bwe twogerako olunaku olwaleero basebo ne banyabo bwe yava mu kkuba amasimu ate n'agenda ne mu katale omusajja abagambe baali bonna mu katale nga batunda ennyaanya oyo Mr. Update. Njagalayo omukyalo omukulukulu ng'asooka okwogera ku Segirinya kuba maama ng'oli wa myaka mikulukulu ng'omanyi Segirinya omukyala yenna omukulukulu gy'oba ofuna omukisa wegabanyize ku mukisa naye nga abaagala okwogako naye ku Segirinya muli bangi bassebo ne bannyabo tugenda kubawa omukisa mwenna mubeere nga mwogera tubeere nga tuwerekera muganda waffe mu kitiibwa twongera okubategeeza twebaza Uganda Police weri okuwa security NUP meya akumanyi bulungi awo oli ku mulamwa NUP everywhere people power our power Kyakabi nnyo e Masaka wano twawambawo y'ensonga lwaki baganye n'okutegeka okulonda ero si wano e Masaka twakola ki twawambawo abasebo ne bannyabo nyongera okubaaniriza mu nnaku gye tulimu ey'okufiira omuganda waffe Segirinya Muhammad kutta omuzinalo guno nga njagala okwongera okwebaza okwenjawulo eri bakadde baffe mwenna abatubeereddewo naddala ba NUP Masaka ebbendobendo lyonna mwebale nnyo mwebali eddala Honorable Alice Nannungi People Power Honorable Sawiya naye abaddewo wano
twongera okwebaza Honorable Sebina owa Javira Foundation. Nyinza obutaddayo kumenyaamenya byetukoze nnyo naye buli kyemulaba buli nteekateeka gye mulaba wano ng'oggyeko ekyemisana kye tulidde nteekateeka ya NUP ebbendobendo ly'e Masaka. Nyongera okwebaza meeya waffe Honorable oba Hawaship Namayanja Florence, tumukubire mugalo ez'amaanyi. Nyongera okwebaza bakansalazi bonna aba Masaka City n'aba Nyendo Mukungu Division, Mowaso abo aba NUP, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ala akataleke kamukwebaza tenti ze mukyalaba wano Honorable Namayanja, obutebe bwe mutuddeko essaawa eno Honorable Namayanja, era n'ettunduba lino lye mulaba bamasaka bwe bagenda okusomera edduwa Honorable Namayanja, so nga ate akyakola n'ebirala bingi. Si lwakuba nti nabalina obikola tebaliiwo, naye nabo bali mukola nteekateeka. Tweyanzege maama meeya olw'omulimu omulungi gw'otukoledde wano ate gw'okyakola. Essaawa bwe zijjira mu maaso tugenda mu dduwa, bamasheraki banaatera okutuuka nga bwe tulongoosa ekifo tubeere nga tusoma edduwa ey'olwaliro ekiro. Ssebo MC nabadde bwe nabadde kola statement zange nga waliwo